Kabaka Goma mutwa mwenda mu gavumenti ya South Africa Kabaka. Tulina obuzibu bw'amasannyalaze mu ggombolola lyaffe Goma mu muluka gwa Nantabudwa. Amasannyalaze gavaako, amasannyalaze tegakyabeera, gafa ne wiiki esatu nga tegaliiko. Ebintu bikubye, amatala gakubye, amatala g'abantu, fiizi z'abantu zikubye, amanyi abavubuka n'abavubuka beetandikawo bizinesi zaabwe, fiizi zaabwe zikubye, bizinesi zaabwe zoonoonese. Abamu abasala siddi bakyasala, kati bagenda kutandika kubba bubbi. So gavumenti mutuyambe ku nsonga y'amasannyalaze Goma. Abakulembeze mwenna muveeyo mujje tukwatire wamu. Goma ng'olaba Goma mujje mutuyambeko amasannyalaze gaddeko. Omukyala MP waffe Nambooze yimukiramu ojje otutaase mu Goma amasannyalaze gafu. Abassebo ne bannyabo ntwala omukisa guno nga ndi wano ku TV eno okubategeeza nti Nantabulirwa, omuluka gwe Nantabulirwa gwa Ssaabasajja Kabaka tetulina masannyalaze. Abalina firiigi, abatunda ebyokunywa, aba welding, abalina library, abavubuka bonna embeera gye balimu eyongera amaziga. Bassebo ne bannyabo tusaba umeme otuyambeko, tusaba commercial office Mukono, inginiya Mukono, mwenna mutuyambeko, oba head office e Lugogo mujje mufeeyo nnyo ku kyalo kya Ssaabasajja Kabaka kino Nantabulirwa. Twagala tubeere Nantabulirwa ng'ekyalo bwe kiri, mujje mutuyambeko. Ne kampani ezirinanyewo mu Nammanve mujje mufeeyo ku nsonga eno y'amasannyalaze. Twagala amasannyalaze, tukooye bizinesi z'abantu zifudde. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga umeme you act according. Since there is their concern on renovation and construction of transporters and subclasses. Number 3 is awarding. Before your council for approval. It never takes short time. So I would ask what
our issue and they try to solve it. Because at least water is all about, and yet you I personally, my business is so known as a bank is because of the electricity. So I just feel the pain of those people who are doing businesses. I think I've sent a punch. People need to refrigerate their drinks now. So when Samira comes in and they go to the honorable student, we town clerk on our what issue. Let them reply to us with a letter of what is the status quo. Are they going to resolve that issue? Are they waiting to hand over or anything? I think at all sides. If you're going to go the other side, somehow you're going to get to Goma. If you're going to the main road, you're going to go to Goma. So to Saba, since you're the entrance. Saba, ate bagoma baguze. Bagoma baguze. Mwagala tukomisyoninge nga temuyiseeyo. Tugenda byogerera. Munzikirize, beebaze. Munzikirize mbeebaza okupulaninga obulungi ne mwongera ku assets kubanga eno tukibala nga asset ate egenda otuyamba n'ebyo ebitono kansi ekyagenda mu maaso. On behalf of Government of Uganda, I officially commission this vehicle that was bought at 159 million and to officially be used by the council for council works and not personal works. Mafuta gaweddeko babatule. Yongera. Malayo. Chibote chiwomerwe. Omuntu omulimu abamu abeekolera egyo emirimu zafunyewo za
bwekiba kisoboka eyongere transformers because ffe tubadde tulowooza ekizibu kiva kuba nti bafeezinga out but we want an urgent resolution ku kizibu ekyo kuba omuntu akosebwa buli lunaku oba oli awo amasannyalaze gavuddeko naffe bizinesi zaffe zikosebwa so tusaba yumen ekole ekyo ekintu mu bwangu esobole okuyamba abantu kuba era tuli bakasitoma olina mukitiibwa buli keya so tusaba yumen etuteekemuko etukonsideringe erabe nga soobwinga ekyo kizibu ky'amasannyalaze ndowooza n'abalala bwe baliziza abalala bakole kibazifuneko ate era n'okusomozebwa okubaddewo nti abantu bafuna oba sente leesi abandifunye akakadde bafuna ntonoko era tusabye gavumenti batugambye yayongeddemu 4 zijja kataringa charges azisuubira nti omuntu ajja kufuna esente ke tugenda kubiriza baparishi obutabaawo okusosola mu bantu bafuna sente ate sente ezo ziyambire ddala omuntu ali mu bwetaavu abalinamu ngate bazifuna tusaba ziyambire ddala abantu abali obubi na buli omu era kyekyo kye tubadde tulubirira nga kanso nti okulaba nti sente ezo bagezaako okulaba nga zimonitaringibwa abantu be babadde bajjako enguzi kikume ate n'abo abateekeddwa zifuna ekyokusatu kyogedde ku lumene egenda okuyamba mu okusomesa abantu ku misolo naki omusolo lwaki gwetaagibwa omusolo gukola ki kubanga ebidabuka bino ejja taabuza abantu wano kuba tugigabidde revenue department yennyini nga mu byonna okusinga tukubiriza nti esinga tusomesa abantu omusolo gukola ki guyamba ki singa omuntu awa omusolo nga si mukake naye nga yeyagalidde ng'alabako nekyetukola naye ate nze nyongera okubiriza abantu nti ebidabuka bino eyo tugitaddewo kuyamba ezo sente zemutuwa era nga goma tufubye okukola enguudo tufubye okuzimba amasomero tufubye okulaba nga amalwaliro gaterezebwa bagoma twakibinze bingi era tusobola okukola bbalaza mu maaso awo nga tuyonkinga ebintu byonna byetukoze myaka gino etaano era nga tusuubira omuntu wa wansi omusolo gwatuwadde gwe gusinza okuyambibwa nga kituukiriza ezo bajeti zetukoze twebaza abantu tuwa omusolo era nga kisobodde netuweesa ddabuka bino empya okulaba nga okola emirimu gya gavumenti Viwaka amasannyalaze ebiseera bingi so nga bizinesi z'abantu ngeri gye tuli mu kibuga zibeera ku masannyalaze so ne tulaba nga obuzibu bunene oba abantu bwe bafuna olw'okuviibwa kw'amasannyalaze ne tusaba obuzibu buva ku ki tufune okuddibwamu okuva kwabo abakola mu binene so nandisabye honorable members oba waliwo alina information ekivaako amasannyalaze okuva Njagala kikola wano kubanga ntambula ebitundu bingi naye wano Mugoma olw'okuba nti nakuba planning times munefu gavumenti surface planning owesanga transformer gye bateerawo abantu 200 kyalo kigenzeemu abantu 600 naye gyenta ekyali transformer ekyali era kitegeeza nti eggwanga ne planning entuufu tulina okukola forecast kimanya nti mu myaka eri projection y'abantu ejja kuba etya sampleransayaze nebirina facingano ne loadshedding ejja kuba nti awateera nebavaako nawe okwekoza kyamani wekuba mu kisinga naye omusawa kwatwalibwa kiri yajja neeraakula netegera ensonga yawe tetaaga transform so baga tukozesa ekyagomunisinde ebyalo ebirakengenerated transform ezimala ekikose kati oba wayongera abantu ku grid national grid y'amasannyalaze yongere n'amaanyi osobola okwenjoyinga bakisira bizinesi nyingi zitaddewo olaba abatunda amata zirinaga free olaba abatunda ice cream naye okusanga mashini zitudde eyo zinaziba mashini zitudde nga zitudde nazira amasannyalaze so nsaba ekyo mu commission
ekyamazzi ekyamasanyalaze masanyalaze mubuzi omukeereze tetutawana kuba ntuzi nange naye gabavaako malira abantu zifa zonooneka ate abantu musango balooza nabyamasanyalaze tetubikolako kyokola atwaga eddoboozi lino ligende lituuke wala naye nga batuba tubakolaki bategeera emimali yabwe erina okwonooneka era batandika okukola emirimu mumbeera ennungi abadde tetambudde bulungi naye abantu okomplaininga nti babasaba ssente mukuzijjayo wano balina sente babasaba ze babajjako ekyo tukivumirira kuba tekikkirizibwa mu mateeka era nze ewange gwe nnakwatako njakuwe nemba naye era ndi mukukinoonyerezaako nange. So all these government programs, I had someone saying they should involve the councillors in PDM. But vetting of PDM starts from LOC village. I don't know how many of you have attended those meetings. Because the first meeting to check for beneficiaries is at the village level. That's the very first vetting meeting that we talk about, where we expect our leaders to be. And also help us get out what my president calls the cow home. Because we're very bad. But it is those meetings that help us to say, oh, not Sichi, right from that level. As municipality, we have put another, we have a final vetting, which is done by myself. After coming through all this, I can assure you I still chase some people from that final vetting. With myself, the town clerk and the team, we still meet the list, the 50 that you said. And even interestingly, we still chase some people. So, why am I giving you this? Because the people getting the money are your electors. The power of the. On this same note, Madam Speaker, I want to tell the council that 250 million has already been sent to the 5 wards in Goma, and I have not yet seen any of them bring people to receive money. I've only cleared 3 from Central Division. That was in Tao, Namumira. Yesterday we cleared Sube, which means Goma, I don't know what is happening to your agents and your circle people, because we've not yet seen anything from Goma, yet this money is on their accounts. I also want to tell this team, the government has added 4,000 per person to help with bank charges, which means we shouldn't hear anyone asking a beneficiary for money. They are now getting 1,004,000 on their accounts, all of them. The 4,000 is to help with withdrawal and everything to do with withdrawing their money. So, councillors, please be alert. As municipality, we said no one should charge anyone money for anything, even if it's photocopy. We passed that. So I wanted to let you know about that. I'm glad Mukabe talked about Lotana. It's not only in Kampala and Kasese, but we have it here, and we have people that are even quarantined. So to serve our people to be careful. And it is measles. Let the health people come, Baba checking it, and for all of us to be cautious, because she can just. The funny bit with it is how you get it. That is where the first sign comes from. It can be sexual, it can be for as long as it's a contact with what so let this information get out. People could think that we are okay, but Tuchirina Mukono municipality and Mukono at large. Honorable